Munnakibina ki Conservative Party Elton Joseph Mabirizi kimweddeku bw'atuuse ku kakiiko ak'ebyokulonda ezinazibwayo olw'obutatuukiriza bisaanyizo ebyetaagisa abadde aze kusunsulibwa okwetaba mu kuvuganya kwa pulezidenti. Ssente w'akakiiko ak'ebyokulonda omulamu Simon Yabakama n'akamutema nti alina ebiwandiiko ebibulako amulagidde addeyo abitereeze akomewo asunsulwe. Upon scrutiny of the aspirants' papers, we discovered there was an issue that did not come out clearly to conform to the law. So we've guided him to go back and sort out that issue. Once it is sorted, he's at liberty to come and we shall afford him another opportunity. Mabirizi atusizambwa ogenda ekyamuka okufuna ebadde byetaagisa kuba ategeeza nga badde yagaseko diguli ey'okubiri gy'atalina mu kusunsulibwa kwa pulezidenti mu 2026. Oluvannyuma kumyogerera n'asunsulibwa omulamuzi Yabakama bw'atyo namulambulira balina okukola mu kiseera kino ne beetalina kukola. If you want to meet your supporters at a designated place, you are at liberty to do that between now and the 29th. Olubaliza akwasibwa emmotoka y'obukuumi gy'agenda okweyambisa mu kiseera ekyokunoonya akalolo. Twogedde ku nnene yeeyama okulaba nga kyusa eggwanga olituusa mu nsi ensuubize. I've come to quench the thirsty of Ugandans. They have been waiting for a leader who can bring reconciliation to all people. Ategeeza n'ensonga y'obuli bw'enguzi agenda kugikwasa maanyi n'ensonga endala nnyingi. In my first days, the 100 days, I will make sure that all political prisoners come out of the prison. N'abapeezansi Party bakedde ku kitebe kyabwe Kasubi okwerekera munnakibiina Robert Kasibante okususulibwa akakiiko ak'ebyokulonda e Lubowa. Muno bali ne ssaabawandiisi kibiina kino Sharifu Ssentongo Nambaale, omwogezi wa Thomas Bagonza ng'onabadde baneekanekanye n'akabonero kaabwe ak'ekalaamo. Bano basusikwewonga eri Katonda. Tukusaba otukulembere kusaba fevebere ku National Peasants Party ne Robert Kasibante. Ono Kasibante alambudde engeri yeetegeretekeddemu olwokano luno. Nze siina buzibu mu kakiiko ka byakulonda, siina buzibu na poliisi kubanga mmanyi ngenda kutambulira mu mateeka genda manyi constitution. Tulina basekretary general, tulina olukiiko olugenda gutugenda okutambula nalo nga tulaba nga tutambuza emirimu gyaffe bulungi. Alambudde ku bintu by'enkizo byagenda okusaka essira singa bannayuganda bamusaamu obwesige. Twagala okumakinga sure nti nga National Peasant Party mu gavumenti yaffe nga gyenkugenda okukulembera okuviira ddala ku nasale okutuuka ku university ne vocational schools zonna abaana balina kubanga basomera bwereere. Bwe tugenda mu education mu health sector njagala okumakinga sure nti abantu bonna oba aliwa mu kyalo oba ali luddawa alina okubanga afuna obujjanjabi obwobwereere. Ye Ssentongo azze okunyolwa okugaanibwa okulaka kuyigibwa mu kifo ebadde balina okuba olukiiko olusooka. Bwe twakedde ku makya ne tubukinga ekisaawe ekyawali mu Katanga ffe nga bapeezanti nga bwe tulina olukuŋŋaana lwaffe ekiro abavunaanyizibwa ku kisaawe baatutwalaganyizza emisinde. Kosa mwenda Kasibante atuuse erweze okusunsulibwa kyokka tasanze buzibu bwonna era nakakasibwa okuvuga ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga. Nga amaze okukakasibwa akakiiko kamuwadde abasirikale abagenda okumukuuma emmotoka ebatambuza n'ambyolensi. Oluva Kasibante anjulidde eggwanga manifesito ye ng'esitaba bakozesa kuyamba abankuseera okwejja mu bwavo n'okutumbula embeera y'obulamu bwabwe. This campaign is not built on promises. It is built on purpose. It is time for a government that understands your struggle. Yenyamidde olw'okudiibuda ssente y'omusolo okuyitidde era langidde olutalo ku bakozi ba gavumenti abeefuulamu okubba ssente za gavumenti. We must end the corruption that robs the peasants to feed the powerful. We must restore dignity
to labor. Ku nsonga ya Federal Kasibante agambye nti wakugisakanyisira ono wagenda okuyita okulakulanya eggwanga. Decentralized health care with rural focused investment. Youth empowerment programs rooted in skills training and rural enterprises. Shamshad Naluja, Nedisa Mutebe, Kusakide Gulino, Bukedde TV.